Ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa January omwaka guno, essanyu lya Buganda bannayuganda naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti, kkooti ensukkulumu bwe yayimiriza emirimu gya kkooti y'amagye, bwe yategeeza nti kkooti eno teriiwo mu mateeka nga yagigeraageranya ku mutendera gw'akakiiko akakwasisa empisa. Kkooti eno ensukkulumu yanokolayo ennongoosereza ezirina okukolebwa kkooti y'amagye bw'eba yaakuddamu okukakkalabya emirimu gyayo. Wano yalagira abantu ababadde balinayo emisango gyonna gitwalibwe mu kkooti z'abantu nga muno mwe muli ab'ebibiina ebiwakanya gavumenti abazze bawozesebwayo mu kkooti eno ku misango bo gye bagamba nti mijweteke. Wabula Ssaabawolereza wa gavumenti ng'ateereddwa ku nninga mu Paalamenti yategeeza nga bwe bali ab'okugondera ensalawo ya Ssaabalamuzi w'eggwanga ne kkooti ensukkulumu. To advising him that we have commenced the implementation of the court orders and sought for advice on the person with whom the DPP should liaise for purposes of effecting these orders. Bangi babadde beebuuza ku kigenda mu maaso oluvannyuma lw'ensalawo ya kkooti ensukkulumu omwo abadde ne bannaddiini olunaku olw'eggulo okusaba gavumenti yeekube mu kifuba esse mu nkola ensala ya kkooti eno abantu ba bulijjo abaali bavunaanibwa mu kkooti y'amagye batwalibwe mu kkooti z'abantu bwe baba balina emisango nga tebaabasibira bya bufuzi. Tukubiriza gavumenti okwanguya okussa mu nkola ekyasalibwawo kkooti ensukkulumu Supreme Court mu January w'omwaka guno ku nsonga eyo. Kati olwaleero minisita w'amawulire Chris Baryomonsi ategeezezza nga kabinenti bwe yasazeewo okukola ennongoosereza mu tteeka lya UPDF eriteekawo kkooti y'amagye esobole okuddamu okukola emirimu gyayo. Nolide mu tteeka lino aletuukiriza nti minisita olw'okwerinda agende mu maaso etteeka alireete mu Parliament, then tujja kuba tutunira mu Parliament. Mu nnongoosereza ezaasembeddwa mu bbaga erigenda okuleetebwa mu Paalamenti mulimu okukyusa abatuula n'abakulira kkooti eno okutandikira ddala ku ssentebe waayo obutaba munnamagye kyokka wabula nga bannamateeka abawedde emirimu. Babe nti basoma amateeka basobole okukola omulimu bagoberera amateeka. N'ekyokuba nti ssentebe wa kkooti eno yabadde Kamalabyonna nakyo kyakuggyibwawo ng'omuntu wa ddembe okujulira mu kkooti z'abantu. We have put the General Court Martial at the level of the High Court. So if for instance they rule against you or you are not satisfied with any issue, you can appeal the Court of Appeal and then you still be able to get justice. Wabula enkalu we zikyali nga kino kyennyini kye kyatwaza ne Michael Kabaziguluka mu kkooti ensukkulumu kyekya kkooti eno obutawozesa bantu ba bulijjo ng'era kkooti yategeeza nga bwe kitali kituufu bano bo bakiwakanyizza nti era kyo si kyakukyusibwa. Si kituufu nti kkooti yalagira bw'ekyo yagamba nti kisoboka ate kikirizibwa kulyako nti kkooti eyo ey'amagye muteebwa kugikola bulungi. Omuntu bw'aba mutute mu kkooti abeere mukakamu nti bano abali mu kkooti babeere nti bali trained basobole okuweereza bulungi. Bo bannamateeka ab'enjawulo be tutuukiridde bategeezezza ng'ennongoosereza zino bwe ziri akanyeebwa akabategeddwa kuba kkooti yo yali nnambulukufu bulungi mu nsala yaayo. Simanyi lwaki gavumenti yeesibye nnyo ku basiviliani abantu ba bulijjo. Supreme Court yavaayo emabega n'etugamba nti Martial Court eyina kukwata misango gy'abo abali active bannamagye abali active. Bano bategeezezza nga bwe bagenda okulwana okukuuka ejjembe okulaba ng'ebyoya by'enswa ebisibiddwa mu nnongoosereza ezireetebwa teziyisibwa. Kiringanga okugezaako okumenya ensala ya kkooti kubanga Parliament tekkirizibwa kuleeta tteeka nga limenya ensala ya kkooti obanga limenya ekyo kkooti kyeyagaana. Ennongoosereza bwe ziba nga zikyaleeta obuwaayiro obwo obulaga nti kkooti z'amagye newankubadde zinaba ziddukanyizibwa bannamateeka ne bwe zinaaba nga zinaabeera nga zikyali kitundu kya High Court naye nga zikyawozesa abantu ba bulijjo ekyo kijja kubeera nga tikikuntana n'ensala ya kkooti
ey'oku ntikko. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba ennongoosereza mu bbago lya UPDF erigenda okuleetebwa mu paalamenti linaayisibwa ababaka ba paalamenti okusobola okufuuka etteeka. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.